Amina ekitiibwa kidde eri Mukama. Ndi bulungi ow'ekitiibwa oli otya muganda wange? Abantu bagamba nti bakugamba tunaaba mu ngalo wanaaba mu ngalo. Nalwawo nalwirawo ddala naye namala nenzinaaba. Kivulu kituuse Juni nga 9 ennaku zituuse mulabye kati kasita omala okulaba brands nga MTN nga ziri on board omanya kati ebintu bitandise okutuukira ddala ku nzijula. So tubadde wano mu ka press conference MTN yategekedde bulungi ebyokulya ebyokunywa ng'egezaako okutegeka era mbadde ne baganda bange bangi bitambudde bulungi kati tulinze mmwe. Ensi yonna yakimanya nti bakusiima era ne bakwaniriza mu bbiri era bwe bayita abayimba ab'amaanyi mu Buganda oliko omu kwabo. Akaama akakubwa mwe mwali ekigambo sa oba akama kange ne kabaka yakankubanga mutabani we yakakubanga kabaka wange gwenjagala ennyo nampa obubaka nansibira entanda era ne kati gye ndiko naye singa akama ka kabaka baali bakogera nandika bagambye ne kano olw'ensonga esobola so siima busiimi ekitiibwa ekyo nti amatu gange gawulira ku ddoboozi ly'omutanda kiddembe lyo ddembe lyokwogera kyoyagala. Yes, neze kyenyinza okugamba nze ndi omusiime omuyite omwanjule kabaka gwe yatumira omwana w'eŋŋoma omulangira Jjunju ajje anone kintu kyange kyanjawulo teri kintu kifaanagana ekyange kirala naye siri wano ku defending ekyo ekitiibwa ekyo nze ne gyenva ewaffe mu nnyumba bampita ssa kati si kipya gyendi esaagala mulowooze nti naye ekisinga obukulu kwe kumanya obuvunaanyizibwa obuze n'ekitiibwa omutanda kye yampa. Omutanda yampa ekitiibwa nansembeza mu mulembe guno era buli abakikuba eyo gye muyita mumanye nti n'ekitiibwa kya mulembe guno gwaffe yenze temulina mulala nze ow'omulembe guno. Kakati ekitiibwa ekyo munegatteko tukikozesa emirimu emirungi ate n'ekirala ekitiibwa ekyo mwenna mukimanyi saakituukako mu mirimu mibi. Emirimu gyange gyenkola mukola ki mugimanyi nti nyimbi endongo nemwe mwansitula n'endongo netuuka ne mu lubiri ewa baffe beene n'asiima. So yenna abaalwanyisa ekitiibwa kino ekyampeereddwa bakama baffe abaalwanyisa omulembe guno kuba bwe tukijjawo temumulina sa ow'omulembe guno nene ekintu kyowasa kigambo kya Lungereza ewaffe oba mwami kabaka bw'akwawula mirimu gyo n'akurecognizinga mu bantu n'akuyitanga nze bw'akuyise aba akuwadde obwami kumpi naye kwegamba nze ani ayinza okugaana obwami ekyo ekitiibwa nkiweereza Katonda nkiweereza famire yange nkiweereza Obuganda nkiweereza n'abavubuka ab'omulembe guno bayimbi bannange tukigabanire wamu tukinyumirwe ffenna abantu baleme kizanyirako si kintu kyakuzanyisa. Nange sigwe mulundi kabaka gwasoose okumpita nagendako mu lubiri ne Shiba ne tuyimba Go Down Low. Yes, ku mazaalibwa ga kabaka mu 2015 nenzirayo nenyimbira omutanda mu lubiri ku nkuuka ewedde era yali asiimye ngende muyimbire ate neera omukulu Papa Mesa Kisemakula yali ankontaktinzeeko edda ng'era ku mazaalibwa ga beene si gwe mulundi ogusoose naye guno omulundi gwabadde gwanjawulo olw'ensonga guno oli beene kabaka waffe mukimanyi omwagalwa tadda kazindaalo naye yakazzeeko ayanjula enzaani nantumira omulangira mutabani wa asooka Jjunju bwe nayimbye ennyimba ezo n'asanyuka nnyo nampita mu mikono gye era nansibira entanda mukama gye natute n'obwegendereza n'omutima gwange n'essanyu lingi nampa ekitiibwa kugamba emikolo gibadde mingi nange sigwe gusoose naye kuga kino kyadde kyanjawulomu anti kabaka yanyanjudde ate yampise nansembeza mbere mukwano gwe nanyanjula ng'asiimye emirimu gyange
ate n'agikolerako ddoyiro bingi bibadde biyitayita ku kabaka waffe naye okuvaayo nga mulamu nga badde akola ne ddoyiro nga amukolera ku nnyimba za Pallaso. Ekyo ekitiibwa kinene nnyo eri famire yange. Ennyimba nyingi mu ggwanga tezituuka waabeene n'enzaani ayimba oluyimba n'eddoboozi lyange ne lutuuka mu lubiri kugamba simanyira ngeri yakinnyonnyola naye ndi musanyufu nnyo ndi mwesiimu era baganda bange mwenna ab'omulembe guno n'ogutali ekitiibwa kino ngenda kikozesa emirimu emirungi era ne wennaaba nzitowereddwa abalala bansingako banannyambako. Omukulu nga butandika oyiika nga waliwo abasajja bwe bakompeyalinga nabo ba David Lutalo ne bagamba nti naye yakikola dda yayimba kyanjawulo kigo ekikyo ku kya David Lutalo kuba naye yalabikako nga muyimbira. Kabaka wa buli omu. Kabaka sinze gwasoose osisinkana. Kabaka wa buli omu. Ono kabaka guno omulembe gubadde gwa kuvumbula, gwa kulera, gwa kujjanjaba, gwa kuganja. So oli kabaka ayagalwa buli omu ate naye ayagala buli omu. Tasosola mu kkala, tasosola mu madiini, tasosola mu mawanga. Kabaka waffe ffenna. So tekinnewuunyisa muntu yenna kubanga yagendako ewa kabaka. Naye ekyenjawulo ekiriwo ku nze nti nze kabaka yampise n'antumira omulangira omwana w'eŋŋoma n'amala ne bamukolera buli kimu n'akimala n'annyanjula eri abantu ye yannyanjudde n'amala n'agala ennyimba zange aziwuliriza nnyo azikolerako ddoyiro n'amala ate yabadde akyannyongera cepe zange music n'akubaawo nenzija n'ennyimba kugamba kabaka n'asanyuka. Essanyu lya kabaka lyessanyu lya Buganda lyessanyu lyaffe ffenna. Kabaka bwe yasanyuse n'ampita n'engenda n'asibira omukolo guno gwabadde mulala naye era obwagwa buli omu tegufaanagana n'egy'abalala mirala naye nze guno gwadde gwanjawulo gwajjiddeko ebitiibwa ebirala bye nasiimye ebivudde mu bantu okumpanika music wange ne bamutuusa mu lubiri. So njozaayoza bonna abasobodde okutuuka ku baffe beene kabaka waffe Mwenda Mutebi owokubiri mbayozaayoza mwene era temukoma okwo bavubuka bannaffe byonna tubikole tulabe nga tutuwa omusanda asanyuka kuba ekitiibwa kya Buganda kyava dda ate ne batukuutira nti naffe tukikuumenga era congratulating mwenna abasobodde okikuuma mu mbeera eyo mwana. Ogambye nti olina wali mu press conference ogambye nti kati kiggwera mu lubiri ate ne music atambule pakawa obadde otegeeza ki? Ani mbadde mbaga nedda mbadde mbagamba nti omuntu asobola okuvaayo n'ayogera kyayagala n'agamba oba music woono abulamu kino oba abulamu kiri oba kino naye ekipimo ekimu kuwa gy'atuuse mwakirabye yatuuka mu lubiri kati bwe tuba tubadde kati tulina kwongeramu bwongezi maanyi kola mirimu mirungi tulabe nga tutuuka ne California ne Miami ne ku mwezi waba ngaaliyo ababeerayo. Kakati olubiri twalumaze kugamba twatuuse mu mirimu emirungi era twafunye ekitiibwa mwenna mwakirabye era kabaka buli lwanaabanga asiimye nga tuddayo buli lwanaakubanga omulanga nga tugujjumbira Katikkiro waffe ne maama Nnaabagereka n'abantu bonna abalangira n'abambejja Buganda kugamba kyekyo kye tuli era mwakirabye bakama baffe bakubye sitampu nekiraga nti kati tugina kugendera ate ddala mu maaso walala. So kintu ekyo kansubire nina benna inspiring ze baganda bange mubere inspired nange naviira ddala wansi eyo kawempe mu ghetto okutuuka wentuuse era naawe osobola okuva gye wavveeyo n'otuukako ki n'otuuka ku beene singa obanga okoze ennyimba ennungi n'azisiima ne zimunyumira era nawe tomanyi ayinza okuyita n'akola ki n'asiima ne waakawo. Okumaliriza ensonga ya obwakabaka Ugandan industry have a tendency of classifying the artist, being artist. Kino kikupromotinga okujja wano mu top. Kikola ki? Kino kikupromotinga okuleeta wano mu big thing. Kibuzo kitegedde. We have a tendency of classifying artists. Kino ekitiibwa? Yes. Nze kakati Pallaso nze ngenda side yange buli omu agenda lugendo lwe. I'm going my direction na buli omu agenda wa side ye. So nze eri abawagizi bange bonna abaagala Pallaso ku mutima nze muyimbi waabwe bwe baba bajjera bempita bebo bensinga okufaako nze nfa ku bantu nga nze muyimbi waabwe n'abalala buli omu alina abantu be. Toyinza kugamba mbu ono oba onaani nti waliwo abantu bonna nga bo bawagira omuntu omu. Ekyo tekiriyo.
Segera so buli omu alina abantu be wazira bantu be bayita ba big 3 Chameleon, Bebe Cool ne Bobby Wine. Yes, ba transitioning anyo industry yaffe baleta showbiz ali updated chovola bense zitulinaanye nga Kenya, Rwanda, Tanzania, South Sudan n'endala tezirina showbiz bonna beegomba okujjako wano n'aba Nigeria bennyini ka speed ke batuvugamu ako kali kamwenda ate kazaala ebibala bingi omanyi mubatunulira nnyo ne mwerabira okulaba ebibala kazaala Butcherman, byazala Radiant Weasel, byazala Chaga, byazala Toolman, byazala Black Boy, byazala King Saha, byazala Mickey Wine, byavamu abantu bangi Pallaso. It has been the birth of Uganda music. Ogenda okutunulira abantu bonna mu industry nga abantu bonna abaliwo essaawa n'abasinga bonna balina akakwate kwabo abasajja. Genda okulaba Pallaso akoze ne Spice akoze ne Shiba. Genda okulaba Mickey Wine akoze ne Kenzo akoze ne ogenda okulaba Bebe Cool akoze ne Rema akoze ne bano bakiwoko boys n'abalala okiraba. Genda okulaba Chameleon avudde mu King Saha avudde mu Chaga nolyoka ojjango gazi ya Dimension Radiant Weasel bava mu Pallaso yava mu Kamiri. You look at the whole circle nga it's pretty much the same. So these guys respect still prevails. Naye nze ekizibu kyendaba abantu beerabira mangu abantu beerabira okusiima naddala showbiz ndowooza abasajja ab'engeri gye bamukuzanga yali wa ntalo abantu bafunamu pride ne ego nti oli atya okusiima muyimbi munne kuba yamanyira nti yokuba wakabi alina kuvimba munne nenaffe ffennyini tuzze tubeera n'abayimbi baganda baffe tubayambye tubadde nabo olw'ekifaananyi ekyatusiigibwa nze mbeera n'abantu ewaka mwalaba ne mu covid nga poliisi egamba nina pata ewange naye ng'ate abo baali bantu b'embeera wenna atawanyizibwa amagini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda mu maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera ng'ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 778929141 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa. So abantu abo ekifaananyi ekyo ate nze nakijja ku Leon Island engeri Chameleon gye yatuyigiriza okubeera n'abantu n'engeri maama wange gye yanjigiriza okubeera n'abantu kati mwaba abantu nina basita bammwe eyo be mulaba abakabi nga bayise mu mikono gyange nga bazze ewange ne tusula ffenna ne tugabana amasaati ne tugabana ebyokulya ne tugabana biki naye nga ne boolaba interview zonna nga appreciating abantu nga tasobola kuvaayo kwogera linnya lyo ate nga toswaza. Kati ekintu ekyo olumu nfumitiriza ne ngamba bakyavaawa naye ndowooza mu ttaani ya industry yaffe nga bifa agenda mu maaso abayimbi baafuna extra ego eri bayimbi bannaabwe nti oli ne bw'oba nga omuwadde n'omuyamba ffenna tulaba tusiima n'ogaagondi yannyamba Radiant Weasel you have a journey. So I think the big 3 must be appreciated. Ate nabo balina okwagala industry gye baazaala. Abaana nga boolaba bo ba Alien Skin is a direct example of what the industry is ng'ezaaliddwa ba big 3 gyevudde. Alien Skin ye direct example y'eddoboozi ery'omwana wa ghetto abadde akula ng'alaba ekigenda mu maaso mu industry okiraba. So industry mugizadde tugyenyumiririzeemu musobola okuwa obubaka buli kimu era ekitiibwa kibagwanira ettaffaali lyali ly'amaanyi n'ebingi ebiri mu industry olw'okuba direction gye baakola ki gye baagitwala naye nga basaana respect kuba ebintu bye bakola bingi bikyalabibwako paka nakati. Waliwo abagamba nti kakati wagenze w'omutanda sebo kwennamba ew'omutanda omutanda gwenamba emu omutanda yabawulidde omuyimbi gwawuliriza abayimbi nedda awuliriza abayimbi bangi ate nyimba nnyingi omutanda tasoose kuwulira lwange omutanda bamuzanyira music ne ku birthday we nagendera baali bamuzanyira music
naye beene asiima busiimi abaako ne kyasiimye. Nabagambye nga ntandika interview eno nti nze okutuuka ewa Kabaka saatuukayo olwa buwanvu, lwa bumpi, lwa bunene, naye mmwe mwennyini abantu mmwe mwasooka okunsiima. Mu kunsiima mwampa ebintu bingi, mwampa awaadi zonna zitwala. Mpitirivu nziine wange nnoonya ne wenziteeka tewajjawo. Mwampa ssente, nina bye nzikozeemu era mundaba kano akanyiriro kemulaba bannange kammwe mwe mukantuusaako, sponsored by you my fans. Mwantuuza mu mamotoka, mwanninnyisa ennyonyi, bingi bye mumpadde, naye mu kye mwasinga okumpa bingi, naye mwampanika mu bbanga endongo yange neetuuka ne mu lubiri. Omutanda n'asiima kwegamba ne mpulira nga nsiimiddwa nga nkyali mulamu. Ekyo tolina bw'oyinza kikola kyejjako. So big up bafaani bonna, webale kungulira bintu byakabi, mwebale kwagira ndongo yange naku z'omwezi Juni nga 9, mujje mumpagire, mujje mu bungi, mbaesunze, mbaagala nnyo, temujjangako. Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale. Love fest, ekigiisa love fest n'okimanyi, kubanga mukwano gw'abantu gwe gunsitudde wano ne guntuusa ne mu lubiri, Kabaka nansiima. Yes, so nkyenyumiririzaamu nnyo ekyovala nagitumye love fest ne mbayita mu mukwano mungi. Munnanga abantu bangi bajja mu nsi ne bavaamu nga tebasiimiddwa. Abantu bangi bagenda ne mu lubiri ne bayimba ne batabakwatako mu ngalo. Abantu bangi baleetebwewo Omutanda n'atasiima. Nzaani Pallaso waabwe amutuukako ne mukwata ne mu ngalo. Nkitegeera bayimbi bannange bangi mutulaba bingi, Mutanda yalonda kyasiima. Nange nzaani siina kye nakoze naye Mutanda yansiimye, kubanga nammwe mwansiima. Mukama abeere nammwe era love fest gye mbalinze. Gamba abantu, we link up era mbakoowolera ddala.